Kinanansi y'omufuna otya kuba bagamba naye mutabani wo. Kinanansi mutabani wange. Nyina oyo amuzaala. Oyo w'empeta. Yamuzaala. Yajja naye wano. Ng'alina emyaka ng'emeka? Kinanansi. Oba gyali ng'ena oba esatu. Nga muto. Kati gwe wamujja wa muka musajja oba yali sitali mu bufumbo? Yali tali mu bufumbo. Yali tali mu bufumbo naye ng'ali wamu ne Kinanansi. Ngali waabwe. Waabwe yaliwa? Mbusiro wano. Jembe kukyamira. Akati oyo kiri Kinana mu mwana. Omukyala we namwagala. Andi omwana nga akyali muto. Simuleka wa kitaawe. Najja naye. Anti abasajja b'ennaku zino abamu ogenda n'oyagala omukazi baagala abakazi ng'oluusi tebabasanze n'abaana baabwe. Naye mu kaseera kavanyuma n'abagamba naye nze njagala nina omwana wange. Ate oba oli wakumpasa ngenda n'omwana wange oba n'abaana bange. Oluusi ne balimugamba nti sijja kuwasa. Nti wenaakuwasa ojja kuddayo oyagala ate oli omusajja gw'olinamu omwana. Byabanga bitya ewamu? Ono yajja bulungi n'omwana we. Mwana n'akulira wano. Kitaawe eri n'afa. Kitaawe wa Kinanansi. Kitaawe wa Kinanansi. Awali n'amanya nze. Kitaawe bwe yafa yali amulamidde nti yabaasika. Abaasikira ani? Kitaawe. Era eyo sayidi zeeyo ku Jembe. Kinanansi nanti ayina abaana abalinzi abalala abakulu. Nze ndi muto sisika. Ayinza ofuna ebizibu bayinza nina abakulu be baba basika babakyala abalala. Alina mayiro ye Nagaana. Pozi afumba omutwe gwe yakula bulungi era kubanga bali abaana abakulu tebamwagala bulungi. Abaana ba erije mujjananyi n'erije yafumba omutwe ne mama nanti omwana wange tajja kusika. Tegeeza taata wa Kinanansi yafa nga maama wa Kinanansi akyaliwo. Ono afudde mu 21. 28 lugenda okumusabira omwezi guno Kulwokutaano. Lwaweza mutaka emyaka ebiri. Afudde 21 mu mwaka gwa 2021. Yafa nga 28 mwezi ogw'omusanvu. Okimanyi ffe abasinga ffenna tubadde tukimanyi nti no gwazaala Kinanansi kuba muntu gwamuzaala naye muntu mbwe. Naye abantu abamu weebale na kuba na mutima mulungi kubanga abantu ng'abo ebiseera ebisinga kati nga gwakuliridde obeera n'abaana kuba nsinga kulaba abaana basajja balenzi batandika kugamba nti oyo atuviire. Era namuwera ddala nepoloti nemuwa n'endagano nenzimuwa. Ayina abaana abawala teyazaala mulenzi. Bawala baalina bafumbo n'abalala mufumbo ali awo matti. Ayina abaana gwala nno. Toliwa na Kinanansi okujjako ekifaananyi olimba matawo. Naye obulamu bwa Kinanansi yeeyisiza atya naddala nga omukuza? Yeeyisiza bulungi. Talinawo mutawaana gwonna ku nze. Era njagala neera nze kitaawe tamanyi kitaawe mulala. Buli kintu bw'alyawo kintu ampa. Akati nga mamu yafa taata takyalina ssente. Afuna ssente ampaako 10. Ampaako 2. Netubeera bulungi. Bannawe bali kumwagala.
namukolera ddala endagaano waabeera bw'ayagala okuziikibwawo era aziikibwawo tekirina buzibu endagaano yazibalazeeko aleeta nabazitulaga namuwa era nalaba wano luli ng'akuyita ne ŋŋamba muzeeyi wange abeera wano nga ffe tumanyi avira ddala mu ntumbwe nagamba oyo taata wange abeera wano taninamuki n'abaana bange nabo bamwagala bulungi era buli waayita agamba oyo nogola muganda wange n'oli muganda wange n'oli muganda wange ati lwali twali tujja nga tunoonya kyasooka no twatuukira waliwo ono omutabani ow'okubbowa n'amukulisaayo bulungi nnyo ne banyumyamu ningamba bannaani nga beeyagala baana noono wawano naye mutabani wo alina amaka abiri kubanga alina Kinanansi ge yandaga eri wansi uno mulimu wabbaala alina abakazi bameka ye alina babiri naye ate nebwerwa nga akazi bakajjawa nga taata ndaba ye teyagira nnyo anti nze omulimu gwange we nalina nga saagala kulonda yala mukazi wawamu edduuka kwegamba lyali yeetaaga embalirira ey'amaanyi okuswanga bizinensi esigala kyogamba nkiraba kati muwala wo ye ali atya edduuka alitambuza bulungi tugende sooka omale okumpa ku bifaananyi naye kakati gwe wakolawo kyokozeewo muganda wabadde akunoonya omulabye kati eno yonna kati eno gy'oyita wano olimawo okoma ku ekyo ekimwanyi okomaawo ate kiri ekiwaanyi kiri ekyo ttaka lya Kakoma kwe likoma neligenda anti wokoma wano ku kimwanyi kino wokoma kati lino anaalimawo wano katoyo wa muwala oli muwala wo kati kozi g'okuuma bukuumi ettaka lya Kakoma neligenda ddene nnyo ekitegeeza ddene yiika ekinaana kakati baganda be oba batabani be bo tebajja anti eyamusikira ali bweru yamusikira mutabani we mulenzi muwala mulenzi yamusikira mulenzi mwana wa Kakoma ddala bwekudda kyasooka oyo gwenkuganda n'amuza eri kyasooka naye aba muganda wo gwaba muganda wo kyasooka n'amuteeka eri maka ga kitaawe ate eno yali ajja n'alwala ebizibu nkumanga bigwa kuba kati kyekimuluma yazimba amakulu atambulira ku muggo kati bamujjanjaba kati batabani ba Kakoma ne bawala be bo babeerawa mu Kampala abalala bali genjawo na mirembe tewabangayo baana bajja bagamba musima kati muzeeyi twagala limirawo twagala zimbawo biki n'ekkanisa eri gy'olaba ya Kakoma eriwa eri wali ku kisaawe kisaawe n'ettaka lya Kakoma ekkanisa era ye yagizimba jojo Wiliam Kakoma yakituzimbira gye musabirako newunyiza okuba nga abaana bakuyisa bulungi bakuwa ettaka w'olimira naawe abaana bozadde obawadde eriyo nanabawa eriri ettaka lya taata eyafa wali kubijja ekyengulu olabawo awo wetuziika kati gwe osigazza wano naye kakati gwe okuliridde
toyina kyokyayagala osigadde kulya buli oyo mutabani wange oyo ddala omugenzi ono omukyalo omugenzi yamuzaala n'omuwala n'oli gwenkuba ndi omuwala omunene n'oli amulenzi babiri abawala bana banamuzaalamu. Kale bwe tutyo tubadde ne muzeeyi amanya kozi waŋŋambye yani nze eryange Abiyasaali Nkajja. Ani? Abiyasaali Nkajja. Abiyasaale Nkajja. Abiyasaale Nkajja. Ono n'abeera taata wa Kinanansi atava mu ntumbwe naye kakati ye yasalawo muza mu ntumbwe kubanga ng'omuzadde ayagala nnyo abaana ate ne Kinanansi omwana we tamuyisiza bubi, Kinanansi teyeyisiza ku kitaawe bubi, ate babadde bonna amwenyumirizaamu. Era teweerabira nti ate era ono y'omu ku baana ba mugenzi Jojo Wiliam Kakoma eyatuyimbira oluyimba lw'eggwanga. Ddala mwebale kubeerako mweraba.